akamateeka kafuna lipoota okuva mu ministry etwala ensonga za Buganda ebweru wa Buganda n'ebweru wa Uganda. Twatunuulira omulimu ogwateekateekebwa minisita n'akakiiko ak'ekikugu. Ku bwaffe twakizuula nti omulimu guno gwa kikugu ddala era guwa amagezi olukiiko luno ku bintu bingi ebikwatagana n'okukozesebwa kw'abantu baffe ebweru wa Uganda. Era gwateeka mu lipoota muno minisitule yateekamu amakubo agasobola okuyitwamu okuyamba era akakiiko ne kakkiriziganya nako. Wabula waliwo ekintu kimu kyokka ekyakalubiriza abakiise okukola lipoota amangu eyaabwe ng'akakiiko lwa nsonga nti okuleka okuteekamu mu lipoota muno biki ebirina okukolebwa okuyamba abavubuka baffe obutagenda bweru, mwasigalamu kiki kye tusobola okukolera abo abavubuka already oba abantu bonna abagendedde ebweru era abali mu mbeera ey'akatyabaga ne butya bwe tusobola okubayamba. N'olw'ensonga eyo mukama wange sipiika, akakiiko nga kayita mu ggwandisizo ly'olukiiko luno kateesa bwe kati nti kituufu abakiise bagende mu maaso olunaku olwaleero mu lukiiko luno okubaganya ebirowoozo ku nteekateeka eno, naye akakiiko kayongera ne kasaba ebbanga, kasaba wakati w'ennaku z'omwezi 18 n'ennaku z'omwezi 22 okwongera okusisinkana baminisita bekikwatako, minisita w'ensonga za Buganda ebweru n'omubeezi we, eggwandisizo ne lyeyama okubawandiikira okutuwa ennaku wakati w'ennaku ezo okubalaba bwe tunaamala okwogera nabo n'okulaba nga n'ensonga eno yennyini ey'abo abali mu katyabaga ne bwe twogerera nga naye tunuddwamu tulyoke tujje mu lukiiko n'amagezi agawamu okutwalira wamu. Naye obuzibu obusinga okubeerawo bakama bange bwe njagala mutegeere nti tetuyinza kulinda kusisinkana baminisita ku nsonga eyo kubanga eyatutuma omulimu anaatera okudda. N'olwekyo olwaleero nga tetunava wano nsaba amagezi akakiiko agatuweebwa minisitule tugatunulemu, ebirowoozo ebirala ebisigadde tubiwulire, twongere okusalira awamu amagezi obuli awo ne bwe tunaayongera okusisinkana baminisita era akakiiko okwongera okunogera ebizibu bino eddagala lipoota eyawamu nga bwejja. Tusuubira nti bwe tunajjira mu lukiiko olusooka ofiisi ya sipiika eneeba emaze okufuna lipoota eyo ng'eyise ne mu kabineeti. Nsaba tukubaganyize wamu ebirowoozo ku lipoota eno ng'eyatutuma omulimu tannajja. Neeyanza nnyo bakama bange. Webale nnyo, webalire ddala Oweekitiibwa Mpanga. Kati katufune ku birowoozo. Neeyanziza nnyo ssebo omukubiriza Damas Mayanja Onesmo Mulagwe. Mukama wange ripooti eno nagisoma naye egamba nti amakampuni gano agatwala abantu ebweru gabeekenneenya ne galaba nga batuufu okugenda ebweru. Endowooza yange egamba nti bw'omala okuzuula omuntu nga mutuufu okumutwala okukola omulimu
bw'omutwalira. Bw'oba ng'oli mwerufu, gwe wandibadde omusasulira emisoso egimutwala. Akati emisoso egyo sente z'osasudde n'ozimuggyako eri ku musaala gw'afuna. Bwe twali tukyakola omulimu ogwo recruitment, ng'omuntu tetumuggyako ssente kumunoonyeza mulimu, kubanga oli amwetaaga yatusasula. N'olwekyo nsaba nti ekitongole kyaffe kiddemu okukwatagana n'amakampuni gano agatwala abantu ebweru, banyweze ensonga eyo nti bwe banaabanga be bavunaanyizibwa okusasula emisoso, tewajja kubaawo bulyake kujja abantu okubajjako ssente olw'emirimu egitaliiyo, era bajja kuba nga batwala abantu be beekakasizza nti ddala basobola okukola emirimu egyo. Ako ke katundu nze ke nassaako essira mu kusoma alipooti eyo. Weebale nnyo ssebo. Kweba. Oweekitiibwa Sipiika, omukubiza w'olukiiko luno, bwesoogera Katikkiro olusiwulira bulungi. Ssebo Katikkiro n'ab'ebitiibwa mwenna, ensonga eno nkulu ate nnene nnyo. Nze njagirambikira ku nnono. Tulekeraawo okusamba omupiira mu kisaawe nga temuli ggoolo. Simanyi oba oteeba, era ababa bazize okulaba omupiira ogwo baddayo ne bakuwaana nti wagize ki, wasambye omupiira. Lwaki ŋŋamba ekyo? Kuba kyensinga okutegeera. Nali sinafuna bitiibwa bino, nali muzanyi wa mupiira, era ndowooza bw'wabaawo eyansemba yasinziira ku mupiira kuba nakwatirako n'essaza ly'ewaffe Ssese. Ŋŋamba ki? Ennono yaffe ng'Abaganda, kuba nja kuleka nga mbuuza nga sinnayogera, lwaki abantu baffe bagenda ebweru? Wano waliwo ebibuuzo bingi, saagala kusigala ku muzindalo guno nga njogera bingi. Tubagenda ebweru kunoonya ssente, abange ssente kye ki? Era obugagga kye ki? Tulina obuzibu nti e Buganda wano tulina ebyobugagga bye tutakozesa. Nga biruwa? Tulina abakulu b'ebika, tulina ettaka. Naye ekisinga okwewuunyisa n'ekiddusa abaana bano nti bwe baddayo ewaabwe babagamba nti n'ettaka lya kika, era ly'abaana n'abazzukulu, naye bagenda okugendayo ate babagirayo miggo. Kubo nti mawe, lwaki tetudduka? Ŋŋamba ki? Nja kusaba enteekateeka yonna mu Buganda wano gye tukola, tufube okulaba nti naddala abakulu b'ebika, bajjajja, tubafuula ba millionaires. Tuleme okubeera n'abakulu b'ebika tuleme okubeera n'abakulu b'ebika abafaanana nga bwe bali. Enteekateeka oba zinatwalira myaka aga, abakulu b'ebika bafuuke ki? Ba millionaires. Kubanga gye tugenda be bajjajjaffe, tubafuule ekituweesa ekitiibwa. Tuleme okuddira ettaka lyaffe eririko ebyobugagga, ng'ekyobugagga ekisingako obunene bijja nga malaalo. Ne bakugamba nti abaana n'abazzukulu wano ng'ogize eki? Temukitya, ng'ofudde. Ekyo tukijjewo. Tugende ku ttaka
ettaka lyaffe ng'abaana n'abazzukulu nga tukyali baki balamu. Kati abantu nabuuziza nti sente kyeki, abantu banoonya sente. Nja kubawa ekyokulabirako. Katikkiro wange bwe yagenda ebweru ennaku zino waliwo ndabye mu Northern, Scotland, obanaani awo, South Africa. Yajjayo ngenza okubalamu nga yajjayo obukadde 7 mu ki. Saagala kwewaana. Simanyi abo abantu bo baali benkana ky'obungi bwe yagendamu. Naye bwe yajja Essese tuli abantu 6,000 mu ssaza lyonna ery'Essese. Naye yajjayo obukadde 12,000. Ekyo kirina amakulu. Ebintu bino tuleme kubitunuulira nga tulinga abali mu kisaawe omutali ki goolo zituteebamu. So n'olwekyo tuleme kwogera bwogezi bannanga Abaganda, bakama bange amiina ab'ebitiibwa. Tubeere ne goolo mwe tuteeba ate nga zaffe za nnono. Tubadde tugamba wano kooti etugi kakati na kino kibeere kya nnono. Tubeere n'ennono egamba ne goolo gye tuteebamu nga tugamba nti ababikulu b'ebika tubakoyo kubanga baavu, kubanga bwe bakumaakuma abazzukulu n'abaana. Nkooye nze ng'omu njagala nfe nga nina essanyu ku matama n'omulambo gwali gujja kubaako akaseko nti abaana baddayo ewaabwe nga balamu, so si kukulaakulanya bijja kyokka. Nze waffe gye batuziika eri eka ziringa 6 n'okusoba, n'ekyomuwendo ekiriko nga kirabiriddwa bulungi biki. Era bwe ŋŋendayo nga ali mulamu nti wano waagundi ne gundi, eyo embeera nayo banaye nsaba tugitereeze. So bwe tunaabanga twagala okugjayo embeera eno okutambuka obulungi, tugize mu nnono yaffe. Mujja kulaba mpola mpola ng'abaana tebatambula kugenda bweru. Ssaabasajja Kabaka wangaali. Neyanza Ssebo omukubiriza. Nze Nyika Victor omubaka okuva e Busujju. Mukama wange ku nsonga y'Abaganda baffe ne bannyinaffe abagenda ebweru, bagendayo lwakuba n'amaziga mu maaso. Balina ennyiike, kangeze ng'olutalo bwe lunaagwa wano, buli muntu anoonya engeri eddirisa mwana akola ki, mwana ayita. N'olwekyo Mukama wange Sipiika, ndowooza twongere amaanyi mu ntereeza n'enteekateeka y'omuwanika. Mulimu ngule okugirimira muwogo. Tutegeeze abaana baffe bannyinaffe nti obulimi bulimu ekyenkizo oba oli awo. Baganda baffe abalina ettaka, ku kigambo ky'ettaka ly'ennono, naffe abatudde wano abamu ku mmwe muyina ettaka nga liryo ng'omuki ng'omuntu. Tufune omutima ogwagaliza nga bannaffe abalala bwe bakikola. Abalina tuyambe abatakola ki, abatalina tubasenze mpola mpola. N'abazadde muluŋŋamye abaana. Ebweru tewaliyo terekero lya nsimbi. Nabategeeza omwaka ogwedde mbadde South Korea, naye bo ennono zaabwe ziri mu kwegatta kukolera wamu nakweresa. Kati wano buli muntu ali kunaasiwa mukange ekitajja kutwala Buganda kuki ku ntikko. N'olwekyo tutegeeze ne Baganda baffe abasomye nti okulima lyekkubo erijja okutwala Buganda kuki ku ntikko. Twebaza Katikkiro olw'entereeza ey'okutunuulira omuntu wa wansi nga te ye mulimi okusingira ddala. Weeba nnyo Ssebo Sipiika, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Yes, ab'ekitiibwa mbadde nsaba abatannaba kwogerako bafuneko omukisa bwo. Ssebo ekitiibwa Kanyike.
Mr. Speaker. Kiro cabinet yo n'abakiise nzijukira omulundi sooka nayogerako mu lukiiko nga njo kukozesa ettaka ettono era ekintu kino nakyokedde ekibanda banyankole kuba nze muwandiisi waabwe olwa reline wano tulinga abantu abatakozesa bya butonde, tulinga abantu abali ku bugagga nga tubutuulidde tutwagala nabalala bawugire ki babukozese. Abalina ettaka eryo nga ddene nnyo tuwe ebirowoozo ebyokulipangisa, si kulitwala, tuleete abavubuka basobole okulikozesa. Wano neebaza nnyo muganda wange Kaddu Kiberu ow'ekitiibwa ku PEWOSA, nawulira n'abalala nga bamwebaza. Alina okulengera okwewala, alina okulengera okwewala. Senga oyagala omuvubuka yenna okugunjukira mu maka go nga gwese maka, mukwase enkumbi ng'akyali muto, omulage nti asobola okukozesa enkumbi eyo n'asimba ekijanjalo n'ekirala. Abavubuka bafuluma amatendekero aga waggulu nga tamanyi na kyeki ekyakozesa ttaka, tamanyi na bugimu buli mu ttaka, tamanyi na kwegamba obugagga buli mu ttaka. Abantu ffenna abali wano tuli emmere, tandika akantu akatono ennyo ng'akataleko, ofumbe emmere n'oweta yajagijjamu abeere nga alya emmere eyo kasitawa abantu nga bayonjo. Ffe twaba tutya? Ffe tulina akatale eri bayayaana okufuna akatale akananywa amata gaabwe. Kino si nkiso. Omukyala yaze mu lukuŋŋaana neyogati ng'amukoze bulungi nnyo, nagenza okutunulyanga naye baminisita bamunywa, kubanga essaawa eyo badde beetaaga ki ekyokunywa. Kati batutuulidde ddala kye tuyita potential. Twe baani? Twagala Katonda akyuse ensi, abazze eri nabali bajje. N'olwekyo ekigambo ky'obulimi, obutonde bw'ensi n'ebirala byonna byonna temyogerako nga olubalaato. Abaana bagenda ebweru, omwogezi avudde wano akyogeddeko, lwa obunyolwa. Kubanga gwe ettaka olirina naye tuyagala kulikozesa, tuyagala kulipangisa. Bali wano abandi tuyambye okozesa ettaka eryo. Nze ettaka ly'ennimirako oba kwenundira ziriika 3, naye jangu ewange nkulage. Ate mu kibuga bwe bajja baŋŋamba bannange kuba tukolagana mu kukyalagana, oli bilioneya. Ndi bilioneya n'ate siritunda. N'olwekyo bassebo ebigambo ebyogerwa wano ebingi ennyo. Akakiiko k'obulimi, obulunzi, obutonde bw'ensi kandibadde kali ku mwanjo, kubanga omuntu atalya mmere bulungi tasobola kubeera mulamu. Ow'ekitiibwa waali mukwaya. Obulwadde obutukwata bwonna bwonna buva mu kulya. Omwana envi neziseenya, biki byonna byonna, sirina ssente. Ettaka lituulidde, tomulaze kiki kyakukola. Abavubuka bava ne Makerere nga asomye ebyobulunzi, tubalina ku mafaamu gaffe, afuwa oluzungu sayansi yenayena, naye emikono okugissa ku kintu asobole okugyamu ekintu akyalina okufuna ki nga bayita experience. N'olwekyo bassebo ne bannyabo abali wano mbaagala tutandika okuteesa ku bintu nga situbalaata. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kabange Speaker, nyimiridde ku point of order. Tulina amateeka ng'olukiiko nti ripooti bwejja tugikwasa akakiiko ne kakomyawo ripooti, olukiiko ne luteesa. Ensonga gye tuliko nkulu nnyo, era akakiiko batutegeeza nti omulimu bakyagenda nagwo mu maaso. Kaakati ate butandika okuteesa nga akakiiko tekanazza ripooti yaako,
tuli mu oda agaffe ng'olukiiko mbadde nsaba bwe kiba nga tugoberera amateeka akakiiko kamalize lipooti yaako kagikomyewo mu lukiiko ne bwe kaba kesiza mu lukiiko. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ensonga ngiwulidde naye bipola twajanjudde wano tubategeeza nti egenda kuteesebwako wano. N'olwekyo tuli mu order. Tugende mu maaso. Neeyanziza ssebo omukubiriza. Neeyanziza mukama wange omukubiriza. Omuzindalo yadde guganye naye katutambulira amanya Muwanga Kagwa okuva Egomba. Nze nali mpitaayita mu kiwandiiko ky'abakulu abo nakisangamu emirimu ebiri egiyinza otuyamba okutuuka ku kye twagala. Ng'omulimu ogumu guli eno mu lukiiko lwaffe, ate omulimu omulala okuggusa olubimbi olwo obulungi nga ndaba gujulira olukiiko luli olwa waggulu olwa central government. Nga gufe omulimu ogwaffe omukulu gwa kulungamya baana baffe nti ensimbi teziri nnyo bweru yokka kuba n'abasigadde kuno basigadde bazifuna. Nze ntera okutunulya abaana abo bagenze ebweru kye basinze okukola eno bazimbye obuyumba ne bagula n'emmotoka bwe bakomawo. N'abasigadde kuno mwana wattu osanga babikoze. Kaakati omulimu gwe tusinga obukulu kwe kulungamya abaana baffe na wano ssente weeziri. Era omuntu asobola okubeera wano n'azikola naye naffe abazadde abaana bano tubagayaaliridde nnyo. Nze nina mutabani wange yakoma mu siniya ya 31 nangamba taata ebyokusoma biganye ne mubuuza oyagala ki nandaga byayagala. Omwana oyo muzimbye mu Kampala muno awezamu amaduuka agawera 3 mu myaka 3. Ettaka aliguze ewaffe mu byalo. Mwana muto ali myaka 24 abaagenda ebweru bamusanze bamwegombye. Ensonga ey'okubiri nti bw'otunuulira embeera eriwo nti ffe ng'olukiiko luno tulina we tukoma naddala ku ebitongole bitwala abaana ebweru n'amateeka oba n'embeera abaana gye bafugibwamu ebweru nti olukiiko luno telugina mu mukono. Nze no ne nsaba nti akakiiko kali akakwatibwako ke kajja otuyambamu ebyo bye tunaayisa kajjemu ebyaffe ate n'ebinaakolebwa mu lukiiko luli katuyambe kabitutwalireyo ffe be tulaba ebinyiga bannaffe abali ebweru nga bisobola okukolebwa olukiiko luli olunene olwa gavumenti ya wakati. Neeyanzege sipiika. Not granted. Sebo oluzungu tetulukkiriza. Mbadde nsaba ogumiikirizeemu katono tumale okuwuliriza Oweekitiibwa Kijjambu then ekibuuzo ky'oyinza okiyise wa sipiika. Ssebo Oweekitiibwa omukubiriza, amanya nze Kijjambu Sitaano okuva e Ssingo, nga ekiwandiiko nakisoma nenzigyamu bino. Oweekitiibwa Ssekabembe yali ku CBS ennaku ezo n'ayogera kitabo ekyawandiikibwa omuntu omu ayitibwa George Owen, ssebo ononsaasira oba lye erinnya, n'agamba sijja kubiza mu luzungu nga bwe yabisoma nti omuntu ng'ayagala okufuga nga taave ku bantu asaawo embeera etusaawo engajaba ennyingi ne ziba nga tezisobola kwekolera. Kozeseza kigambo ngajaba. Nsaba Oweekitiibwa Sipiika, ensonga eno tugikwate mu nkwata ey'ekisawo ekizungu gye bayita diagnosis, Omuganda kyayita okwaza. Tuyinza okitunuulira wano naye ng'ekigendererwa kyakutta nnasale ya Buganda. Saawa embeera abavubuka bave mu mbeera
Buganda kijambo bw'anaavaawo anaaba takola ki talina ddawo Buganda eneba ekyaliwo nokyo tuleme kitwala ng'ekintu ekyogendebwe n'okudda weebuuze ennaku zino lwaki abalenzi basala mikwano gyabwe emitwe kyali kibaddewo mu Buganda naye n'ekyo kizze kati nti oli yasazeeko munno omutwe n'agutwala eziroobwe ekiwuduwudu n'akirekawa nolwekyo waliwo ekintu ekiri mundaawo ekyetaaga okitiibwa sipiika okunoonyeza okusingako wano wetukirowooza wensabira ofiisi ya Katikkiro esseewo emmeze ey'ebyobufuzi yes kuno kunoonyereza si byabufuzi kukola kampeyini naye ebyobufuzi ebyobufuzi kintu kigazi nnyo abantu bwe twogera ku byobufuzi tulowooza party politics n'ebyobufuzi mu nkulaakulana bracket sebo Katikkiro eyo desiki eyo ejja otuyamba okukola diagnosis Ssaabasajja Kabaka wangaali mbadde nsaba Oweekitiibwa Mpanga ajje awumbewumbe tugende ku Mukama wange sipiika neeyanziza nnyo nsaba bakama bange abakiise tutegeere omulimu gwe tulina bwe nabadde ntandika nannyonnyodde nti abakiise b'akakiiko k'amateeka baasisinkana era ebisembebwa ebyateekebwa mu lipoota yonna bino bakkiriziganya nabyo era basimba era ne basaba olukiiko luno lubiyise ekibula mu lipoota kye nayogedde nti minisitule okuleka okunnyonnyola butya bwe tuyinza okutangira abaana baffe okugenda ebweru okunoonya emirimu teyateekamu butya bwe tuyinza okuyambibwa abo abali mu katyabaga ekyo kyokka kyekibulayo era ekyo kyokka akakiiko kikigenda okukolera ebiteeso kikigenda okukolera lipoota nannyonnyodde nti lipoota erimu ebintu eby'ekikugu bingi ebikwatagana n'engeri amawanga n'amawanga gye gawuliziganyaamu era tetwalaba nsonga yonna ffe ng'akakiiko k'amateeka okugiddamu era kwe kugireetera olukiiko kye tutalabamu kyokka era kye tusuubizza okwongera okutunulamu okukolako lipoota mu lukiiko luno y'engeri ki gye tuyinza okuyamba abo abali ebweru era bali mu mbeera eyeetaaga obuyambi ezo ensonga saagala kuzanjula wano mu lukiiko kubanga waliwo lipoota ejja ekiri mu lukiiko leero kwe kubasaba mwenna okusemba enteekateeka etuweereddwa minisitule y'obwakabaka bwa Buganda ekola ku nsonga za Buganda ebweru enteekateeka eyo okugisemba eyisibwe era eteekebwe mu nkola ekigibulamu nkyogedde mu busimba bwakyo minisita bw'aba alowooza kyatunuliddwamu waddembe okusaba sipiika atunnyonnyole bwe kyatunuliddwamu mu lipoota bwe kiri naye ffe tetwakirabye era ne tusaba eggwandiisizo liwandiikire minisitule efune obudde esisinkane akakiiko tukubaganyize wamu ebirowoozo oluvannyuma lipoota tugikole waliwo ekirowoozo ekirala ekya Oweekitiibwa Wamala kuwatanya agamba nti tusaana okusomesa abantu bamanye nti omuntu asobola okufuna ssente ng'akozesa ssente ezo zennyini z'akozesa okugenda ebweru bino byonna bituufu era birowoozo birungi era bifaananira ddala n'ebirowoozo ebiri mu lipoota ya minisita naye kyeŋŋamba nti bikugira bukugizi Oweekitiibwa Sipiika bikugira bukugizi abatannagenda tebitunuulira oyo yagenze dda ate nga lipoota ze tufuna ziraga abo bagenze dda buzibu bwe balimu batwala abaana abatannasomera ddala bali ku levo ya house girl abakozi b'omu maka be baana be batwala ebweru ne batuusibwako ebikolobero bingi abo bokaakati bayambiddwa batya ekyo kyokka kyekibulayo era nsuubiza nti akakiiko kajja kukola lipoota nga kamaze okusinkana baminisita mu bbanga lyennyonnyodde n'olwekyo bakama bange mu kuwumbawumba bino byensaba wammanga ku lw'akakiiko sooka tusaba olukiiko luyise amakubo agagunjiddwawo minisitule y'ensonga za Buganda ebweru okutaasa omulimu okunoonya minisitule n'obwakabaka bwa Buganda okunoonya kampuni ezo
ezeesigika ezisobola okuyamba abaana nga bemuliddewo ekitiibwa Mulagwe bw'abagambye kampuni ezitajjaako bujja abaana nsimbi naye oli waba akufunira mulimu lwaki akuggyako nsimbi nga ne gy'ogenda ogenda kupakasa kusooka amakubo agali mu lipooti eno mulimu ekkuba eryo okunoonya n'okulambika kampuni mulimu amakubo amalala okuteekawo publicity oba publicity desk waliwo abadaga political desk naye ndowooza publicity desk abantu basobola okwebuuza nti bwe mba ngenda ebweru nsi ki ezirina conditions eziyamba omuntu akola emirimu egy'ewaka waliwo eryo ekkubo nalyo weeriri mu lipoota muno ago ge makubo ge tubasaba okubako akalulu leero mu kiseera ekyokubiri tusaba olukiiko luwe akakiiko obudde n'ekiseera ekisabiddwa tusabye okuwa lipoota mu lukiiko olusooka oluddako tunaaba tukyalimu mu lukiiko mu lukiiko olwabiri mu ennya tusabye tuweebwe obudde okuwa lipoota ku ekyo kye tulaba ekibulamu mu lipoota ya minisita era nga lyekkuba erisobola okuteekebwawo okuyamba abo abatuuse mu buzibu ensonga eno nga zirwa nsonga nti oluusi weesanga nga egendamu ebitongole bya immigration oluusi ne kooti so twali tetusobola gisalawo ffekka nga kakiiko kujja tuleeta ebirowoozo wano biyisibwe nti gavumenti y'obwakabaka egende etandike court proceedings egende mu kooti eyambe abaana basobole okudda abali mu kabaati kubanga kiina bingi mu kyo so n'olwekyo twalaba nga kikyatwetagisa okwongera okusisinkana baminisita tutuule nabo tubanyonyola ebirowoozo bye tulina ku kyekisobola okukolebwa batubuulire ebyo ebisoboka n'ebitasoboka era tubikomyewo wano mu lukiiko ebyo ebiteeso ebiri bye mbasaba bakama bange okulowoozaako n'okubako akalulu nga tetunava wano mukama wange sipiika njagala okwebaza ow'ekitiibwa Mpanga olw'ebyo byatwanjulidde ate ne byatutegeezezza nti bakyabiteekateeka okuleeta era nteesa nsemba tisebo tubiyise ende mu maaso sebo ndowooza tugende mu maaso ng'omukiise bw'asabye era nsaba kati minisita wa cabinet ojje otuwe resolutions ebisibbwa mu lukiiko lwaffe luno olwaleero kompiira tugenda kuba volleyball so mujje tukulize wamu idide nga buli wamu n'abaana ba Bukede TV neyanzanya nate neyanzege Roger ogambo cha manager Roger neyanziza nga sinnaba kusoma biteeso bye tusaba lukiiko luno kuyisa nsaba mbeeko obulango bwentuusa ku bakiise ow'ekitiibwa Kizito Peter Mufumba omubaka wa Ssaabasajja e Busoga alina ekirango kyansabye okubatuusaako asaba okukirambulula naye nsuubira nti abalina kye beetaaga okumanya okusingawo ku kyampadde wano musobola omutuukirira mwenna nsuubira mwenna mumumanyi oba waali wuuyo agambye mbu nno waliyo enteekateeka mu mwoleso ogw'ebyobulimi gwe bayita National Agricultural Show gugenda kubeera Jinja Busoga okuva nga 11
Kasambula okutuuka nga 17 Kasambula omwaka guno. Era n'ategeeza nti mu mwoleso ogwo bazzukulu ba Buganda abali mu Busoga bateeseteese okubeera n'omudaala. N'olwekyo bannange ndowooza twekolemu omulimu tulabe nti tulambula bannaffe okulaba ebintu bye bakola, ate weewaawo tuyinza naffe okubaako bye tuyinza okubayigirako. Ensonga ey'okubiri ye nsonga ey'okwebaza obukiiko obwasobola okuteesa. Tukwetondera Oweekitiibwa Kibuuka n'akakiiko ko okubeera nti ndowooza waaliwo ensobi okulaba nti ebyava mu kakiiko ko tebyatuuka mu kakiiko ka byansimbi, naye tujja kubirondoola tulabe ensonga lwaki tebyatuuka, olala tuleme kukiddamu. Bannange, era ne ku nsonga z'okulya mumanyi bulijjo gye tusinkana tujja kusembezebwa Masengere era baminisita bo mu kabineeti. Ensonga esembayo olukiiko oluddako lwe lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka. Olukiiko olwo lugenda kubaawo nga 15 ogwa Muwakanya, era mbasaba mujje mu bungi tubeerewo era Kabaka aggulewo omwaka ogw'olukiiko oguddako. N'ekisembayo Katikkiro ŋŋambe mbajjukize kuba muyinza okuba mwerabidde nti bwe tuva wano tusooka kutongoza ambyulensi kugisabuukulula Katikkiro. Omukolo ogwo yagenda ogutukolera wabweru wano mu luggya lwa Bulange. Kaakati ebiteeso ebiyisiddwa olutuula lw'olukiiko lwa Buganda olutuula olw'omusanvu mu mwaka ogwa 2023 olutudde leero nga 4 Kasambula 2016. Olukiiko lwa Buganda namba 7 olutuula lw'omusanvu mu mwaka ogwa 2023 olutudde olwaleero nga 4 Kasambula 2016 mu Bulange Emmengo luyisizza ebiteeso bino wammanga. Olukiiko lwebazizza nnyo Katikkiro olw'obukulembeze obulungi bw'ayolesezza mu kunyweza ensonga y'obumu ng'alambula abantu ba Kabaka n'okubakolamu emirimu egy'enjawulo. Era olukiiko lwebazizza Katikkiro olw'obuvumu n'obumalirivu mu kunyweza ennono, obulombolombo n'empisa za Buganda, ate nga anyweza ensonga ssemasonga ya Buganda esooka. Olukiiko luyisizza ekiteeso ekyokunyweza ennono n'obuwangwa bwa Buganda, ate naddala ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka mu nsala y'emisango egikwata ku bukulembeze mu bika, kubanga ebika bya Buganda y'emu ku mpagi eziwaniridde obwakabaka bwa Buganda. Ekiteeso ekyokusatu, olukiiko luyisizza ekiteeso ekisaba ebitongole ebikwatibwako ku by'enguudo okwongera okusomesa n'okubangula abavuzi b'ebidduka ku nkozesa y'enguudo entuufu, ate n'okuteeka obupande obw'oku nguudo mu nnimi ennansi abantu ze bategeera. Olukiiko luyisizza embalirira y'Obwakabaka ey'omwaka 2016-2017 n'obuwaayiro nga bwe busembeddwa okulongoosebwamu. Ekiteeso ekisembayo olukiiko luyisizza ekiteeso ekisemba enteekateeka eyayanjulirwa olukiiko okuva mu minisitule y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku nsonga za Buganda ebweru.
kati ssebo sipiika nsaba abakiise bakkirize oba balongoose mu biteeso bino. Webale nnyo wekitiibwa Christine. Abakiise kyekyo oba waliwo ekikyukamu? Weewaawo. Okay. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo Katikkiro nga tuggalawo olukiiko tubajjukiza olukiiko olunaabeera mu Gw'omunaana mujja n'amaganduula gammwe kubanga Ssaabasajja Kabaka ajja kubeera ano, temwerabira gawuni zonna mujje nazo. Tubaagaliza Idi ennungi. Idi erabika ejja kuba yankya oba ku Lwokusatu, bajja kulangira ku ssaawa ng'emu n'ekitundu. Kale tubaagaliza Idi ennungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kiiko nduggaddewo. Katusabe. Ayi Mukama Katonda ayinza byonna, ffe abaddu bo n'abazaana bo abakuŋŋaanye wano olwaleero, tukusaba era tukwegayirira oluŋŋamya ebyo byonna ebyogeddwa, ebiteeseddwa n'ebisaliddwawo olwaleero, bituviiremu ebirungi bingi eby'omubiri n'eby'omwoyo, bikuweesa ekitiibwa, bikuze eggwanga lyaffe Buganda awamu n'ensi yaffe Uganda. Kabaka waffe muyiweko emikisa gyo, naffe otuwa emirembe, okwegatta awamu n'okwagalana. Bino byonna tukusabe ku lw'ggwe Ayi Katonda ne ku lw'ensi yaffe. Okuva eddane eryo lyonna n'eggwanga Buganda, amanyibwa nnyo eggwanga lyaffe.